Jebuvuddeko His Excellency Bobby Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti bw'olabanga omuntu eyeefuula okwagala omwana okusinga muzadde we manya nti oyo abeera ayagala kumulya. Bangi temwategeera makulu ga statement yo na yali ekongojja ki? Nziramu kikkaatiriza. Bw'olabanga eyeefuula okwagala omwana okusinga muzadde we manya nti abeera ayagala kumulya. Abategeera kye ntegeeza mutegedde mmanyi. Haji Latifu Ssebaggala Sseŋŋendo, emyaka 3 oba egikunukkiriza 3 gye wamala mu bukulembeze wayiga ki? Nga tulaba toyinaamu karakita ya bukulembeze na communication skills za kikulembeze. Era bw'oba oyogera ng'oyogerera ku radio ng'oli takulaba nti ono Ssebaggala ayinza olowooza kikeni. Kubanga omutwe gwo tegufulumangamuuko nnaku zino. Kigambo kirina kufuluma mu honorable. Ensengeka ye ey'ebigambo yaba TikTok, ate ba TikTok ku level z'aba kikeni. Si ku level z'abategeevu kubanga ba TikTok bangi abategeevu. Osabuka kino, osabuka kiri, oyogera kino, oyogera kiri. Omutwe gwe ebigufulumamu nga tebifaanagana. Kubanga ojja n'ofuluma ekigambo oba n'ofubutuka ekigambo ne weebuuza kivudde mu mutwe gw'ono. Erinnya honorable nga toli representinze bulungi omubiri gwo. Omubiri gwo gulabika nga gwa kitiibwa nnyo, naye ate omubiri gwo gutera ottimayibwa omumwa gwo. Era bw'oyogera olabira ddala kikeni awedde emirimu. Haji Latifu Ssebaggala Sseŋŋendo, baani abaakuvuma abannuupu? Omanyi waliwo kye tuyita ani akalengedde. Ani akalengedde bano abafere b'omu kibuga abazannya ebintu. Osanga azannya n'asuulawo ssente naye ng'oluusi baba be baki? Be bamu nkubuuza bannuupu ki abaakuvuma? Mwe wennyini bwe mugenda mu State House muyina be muwa ebifaananyi byammwe. Ne batandika okubavuma enkya ne mufuna we muddira, naye nga muddira ku nnuupu temuddira ku ba individuals bammwe. Abannuupu kino, abannuupu kino, naye nga abatadde ebifaananyi n'abatandise okubanenya nti mugenda mu State House baabadde bammwe so si baffe. Then nga mubakozesa ng'ensikizo oba empenduzo okuyingiza nnuupu mu bintu byammwe. Singa nkubuuza wannuupu kye yakuvuma lwe wava mu State House? Gwe ebifaananyi wabiwa baani? Wabiwako ku bakulembeze ba nnuupu ng'ogenda mu State House? Wabiwako ku bakulembeze ba nnuupu ng'ova mu State House? Then nnuupu ejjiramu okugisika okugiteekanga mu bintu byammwe mwagalidde. Olutalo bwe runyiinyiitira, then kiyinza okwetaagisa omwogezi w'ekibiina okuvaayo nti naye kino olwo nga lulanda tebafa ku baana bannange, tebafa ku baana. Mpa ku mannya g'abaana abo b'ofaako be baakwata, mpa ku mannya gaabwe. Wagenze kubanja ki ky'otamanyi? Obwalooya bukolebwa mu ngeri ez'enjawulo, wadde nga waliwo eyagambye nti yali looya wa Gaddafi ku myaka 26, naye nga mu kusoma kwedda mubimanyi. N'omubuuza wasomerako mu lubuto lwa nnyoko ku myaka 26 ng'omaze amateeka ng'otuuse n'okuwolereza pulezidenti atali wansi yo ow'ensi endala, wagasoma budde ki? Wava mu lubuto lwa nnyoko ng'oli mu kyakutaano. Obwalooya bulimu emitendera n'okuteesa obuteesa oba looya. Kaakati nga ggwe looya b'owolereza bakkirayanti bo be baani? Osobola otuwa ku lisiti y'abakkirayanti bo be wawolereza? Nuupu bw'evaayo ng'era bakinyiinyiitidde anti mubalabye bannanga, anti mubalabye anti, naye nga balina be baataddewo bakkoolokkoolo bamuzungu yasudde golodi be basookawo. Wagenda mu State House, wagenda ku lulwo olw'ensonga zo. Just kino kyonna mujagala kimalira mu baana abasibe, anti tuteesa olw'abaana abasibe. Donation eteesa ku lw'abasibe. Era eri bw'eba yali mu meeting etalimu bannamawulire, kitegeeza yali yakyama ebyama ebyali mu meeting, ate gwe lwaki obituleetera? Kitegeeza ky'otugamba si kyekyali mu ki? Nkiddamu, bw'olabanga meeting etabaddeemu baamawulire
nga meeting eyo ebibadde mu meeting byakyama ate olina abireeta ku TV kitegeeza kyakugamba si kye kyateeseddwako ayagala kuugulaliza wano akwate ejjinja lirimu akuba ebinyonyi bibiri aleke nga ne National Unity Platform agisaabye akaki agisaabye akasa teri mukulembeze wa National Unity Platform yavaayo nga mugenze mu State House kubagambako nti mukoze eki kubanga situbayinaako bwannannyini si ffe tubazaala era si ffe tubasalirawo si ffe tubazaala era si ffe tubasalirawo ate n'ekirala temuli baana bato mulina baataata nga ki ekibatunenyesa okugenda mu State House we kubanga okutegeera kwammwe kwabalowoozesa mutyo kakati mulaga ensi Nuupu yatunenye okugenda mu State House naye nga wa Nuupu ki oba mukulembeze wa Nuupu ki yakunenye okugenda mu State House ng'oggyeko bano bakkoolokolo bammwe bemusikiza Nuupu mu bintu byammwe mu kacica wammwe mu buli kasasiro wammwe twagenze tuteesa ku basibe yimmwe egyo emitwe gisobola otuteesa ku basibe ate abaafa ate abaalemazibwa abaana abaaweebwa obutwa abo bo tubakoze tutya mulekeraawo okwagala buli muzannyo gwammwe gwe muzannya ogwagala okugunyoobeka nkibiina kya National Unity Platform n'ogufugika muti lwampaka ku kibiina kya National Unity Platform twabadde tugenze kuteesa abasibe batuwe gwe looya batuwe ku lisiti yaabwe baani abaawa bameka bakubyalo ki bw'olabanga eyeefuula okwagala omwana okusinga muzadde we manya nti abeera ayagala kumulya famire z'abantu bano bazadde b'abantu bano b'abaana bano mukimanye nkimanyi bagenda kujja gye muli wamma mulaba bali tebabafuddeeko n'ebirani bw'olabanga eyeefuula okwagala omwana okusinga muzadde we manya nti abeera ayagala kumulya Nsereko Muhammad alina byatambuza ennaku zino nsibambi looya ku myaka 26 kyokka ng'emisomo gy'ebiseera ebyo n'abaana aba primary bakwananga abasomesa looya w'emyaka 26 ng'ate si looya w'ababbi bankoko wabula looya owa puleziddo omulambe yali Kalintalo Mwama Abu Minyaalo Kadhafi Ajiratifu Ssebaggala bwe bava mu State House tewali bukulembeze bwa Nuupu wavaayo tikino naye bamakinga sure nti bataginga Nuupu mu bintu byabwe abo bakkoolokolo bammwe bani akalengedde bammwe bava muno dda muno bimwabyo ebifaananyi wabiweereza Lubongoya ebifaananyi wabiweereza Jowero ebifaananyi wabiweereza Your Excellency Kyagulanyi gwe ebifaananyi wabiweereza gwe wabiweereza ye Nuupu ebifaananyi be mwabiweereza ye Nuupu era abo abanenya ye Nuupu fe tuli ku level etazannya politics oyo just lwakuba muli ku level eyagala otuzannyisa politics oyo mututeekenga mu buli kasasiro wammwe muyiseewo bye muyisaawo naye nabagamba Your Excellency Kyagulanyi senga yali fala gwe yali baddaawo waali Your Excellency Kyagulanyi senga yali fala ye gwe yali baddaawo waali naye omanyi ensonga lwaki yali awo waali kitegeeza akusukkulumye tewali mukama gwe yawakiyawanga tasobola kimukuumira omanyi waliwo abantu abagala yeekolera ayogera bulungi naye tategeera ate naaliyogedde nti obulungi nze atategeera golooza kino mukama kiyampa tasobola kinkuumira gwe kyogamba osobola okuba omugezi okusinga nze ku kyange osobola okuba omugezi okusinga nze ku kirabo kyange how tosobola kuba mugezi kusinga Kyagulanyi ku kirabo kye nkikkaatiriza nkiddamu tewali ya Nuupu yabavuma nga mugenze mu State House yabakuba nga mugenze mu State House wabula mmwe mwasika Nuupu okugiteeka mu bintu byammwe muzaffalu nga muyita mu bakkoolokolo bammwe bye mwaweereza ebifaananyi nga mugenze mu State House mukitegedde
tubali maaso ebigere bingi nnyo, tubali maaso ebigere bingi nnyo. Nekyannaku nti bokisi eya TV nene ate ejjiddemu ka TV katono nti omutwe gwa Haji Latifu munenemu era gwa kitiibwa bw'ogutunulya ogusuubira okuvaamu ebyamagezi okusukkakaawo naye bwe gutandika okwogera olaba ng'omumwa ebifulumye mumwa bitima w'omutwe. Omubiri ogwambala essuuti gunyuma olabira ddala omusajja ow'ekitiibwa naye ate omumwa gutima w'omubiri. Tubategeezaako bwe mwali muli emyungu gyammwe sitwaliyo temututeeka mu bintu byammwe. Bw'oli ebijanjaalo sinze nkugendere mmanju. Agambye atayyeeko bw'oli ebijanjaalo sinze nkugendere mmanju. Mumale ensonga zammwe ate muzitaaginze mu nuupu. Wabula nkaddamu bw'olaba omuntu eyeefuula okwagala omwana okusinga muzadde we abeera ayagala kumulya. Kale bwe batyo abamu ku bannakibiina kya National Unity Platform nga baagudde mu kalulu baakwataganye ne banna FDC beesitudde Bukolokolo ne bagenda ewa General Yoweri Kaguta Museveni mbu bagenze kumusisinkana ku nsonga za dialogue. Baagala okutuula mu nzikiriziganya boogere ng'abakulu n'abakulu. Kye baagala mu kyo kiki? Mbu basaba wabeewo okukkaanya wakati wa Museveni n'abasibe b'ekibiina ki National Unity Platform abali mu makomera ne gye buli eno. Nkugambye nti abagenze okusisinkana Museveni baabadde abo abaagwa mu kalulu. Bino babitugamba nti bye byabadde mu nsisinkano yaabwe naye tewawaddeyo munnamawulire yafulumiza katambi konna tugamba nti boogedde bwe bati ku bino. Kino bakikulaga nti ensisinkano yadde ya kyama naye bye bino ebyavuddeyo. Ne weebuuza nti weba yabadde yakyama, lwaki mutuwa ebyama bya bakama bammwe? Buli muntu yandikirowoozezaako n'akyebuuza. Bano kitegeeza nti tebasoose busoose. Bulijjo basisinkanagana ne Mwami Museveni ne babaako ddiiru ze bateesaako. Bazze nga bakugamba nti NUP erimu abalabe ba Kyagulanyi naye ng'ate batula naye ku lusegere. Ng'oyinza okwebuuza nti be baani abo? Omuntu si mwangu kutegeera nga takulaze ekkalaze entuufu. Abo bulijjo batula ku lusegere lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era ne bakulaga nti balwanyisa Nakyemalira kumujja mu buyinza. Naye ate nga Kyagulanyi Robert Ssentamu afuna intelligence okumulaga nti waliwo abakuliraanye nga bakulyamu olukwe. Era beegendereze bajja nakuwa obutwa gye bujja bayinza okukwettira. N'atandika okubeedisitensingako. Bwe yali agaba kaadi bangi baanenyanga nti lwaki tebagiwadde gundi. Gundi nga musajja wa Kyagulanyi nnyo ng'ayiwawo omubiri. Ako kabonero akakulaga nti Kyagulanyi takola nsobi. Bw'akumma kaadi weezuule bwezuuze omanye nti lwaki nze lwaki si gundi. Kubanga abaakutegedde bano bwe kyabookyeza ne bivaayo mu public ng'ebifaananyi byabwe babitimbye ku social media, bavaayo batandika okuvumaganya ekibiina nti kituvumirira olw'okuba kyesonyiwa abaana abali mu makomera. Ffe ababalwanirira ffe be balaba ng'abalabe. Kino tekyabadde kuteesa ku baana bali mu makomera, kyabadde kuteesa bwe tukuleetera Kyagulanyi otuwaaki. Kubanga waliwo abadde beesoma nga balowooza nti oba oli awo balina ennamba ya Kyagulanyi basobola omumukubirako n'ababuulira waali n'ababuulira ne kyazzaako. Bo ne bagenda ne basitula omulabe ne bamutuusa Bukolokolo ku Kyagulanyi Robert Ssentamu waali. Bo ne beekwatira omusimbi gwabwe. Ebyobufuzi biba tebikyabakwatako kubanga bo bajja binoonya mu bunoonya ssente, so tebajja kununula ggwanga Uganda. Tulibalabiranga ku bikolwa byabwe. Eno y'essaawa